Rashid Kinobe y'omu ku bannakibiina ki National Unity Platform mu municipal y'e Nansana abalujja obukambwe b'abakuumaddembe abamukwatira ku Ivory Nansana ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri omwaka guno. Obeera oli mu style eyo naye uli avudde gy'avudde ayingira akusamba n'afuluma n'akusamba olwosobola olina kukuba oluyi munene mu kifuba muno naye onaakuba ye akubira ddala mu bigere zino mbooko ze bankubanga akuba mu bigere akubisa solido era kino ekiwundu kye mulaba kino kiwona buwonyi. Ono ayongerako nti waliwo ebifaananyi by'abantu bye bamulaga ne bamutegeeza nti babeetaaga. N'akubuuza F-Antwe 003 omumanyi n'omugamba afande simumanyi oba okyamwewakana n'akuleetera ekifaananyi n'agamba ono si ye F-Antwe 003 n'akubuuza abeerawa omugamba afande simanyi tusingana ku kitebe bandagako Mande wa Kyagulanyi bambuuza Shafiki bambuuza Tamale Ibra. Bino we bijjidde ng'abooluganda lwa Mike Mpalanyi nga yeeyita Infantry Not 3 balaajana oluvannyuma lw'omuntu waabwe okubula ng'okuva ku lwokubiri lwa sabbiiti eno taddangamu kulabikako. Zaamu Kyeyune omutuuze w'Ekaayi mu municipal y'e Nansana agamba nti omwana waabwe tabadde na buzibu yadde era si muzzi wa misango. Nze ngamba nti baamuwamba kubanga baamubuzaawo bubuza ku poliisi taliiyo talina waalabikira era n'essimu ye yalibadde ekozesebwa naye tekozesebwa lwa nsonga nti ndowooza baawamba muki muwambe. Ono agamba nti omwana we abadde yamutegeezaako nti ali ku lukalala lw'abantu abeetaagibwa ebitongole ebikuumaddembe era kutyo kutagambika. Ate nga yagenda okuva n'okundeka wano ng'amaze okunnyinnyonnyolamu aŋŋamba nti waliwo abamugamba nti bamunoonya naye nga tamanyi kye bamunoonyeza. Okusinziira ku mikwano gya Mpalanyi okuli abakulembeze n'abavuzi ba bodaboda mu Nansana banoonyeza munnaabwe buli wamu okuli poliisi n'amalwaliro kyokka akyabuze. Waliwo akatambi akaafuluma katambi kaafuluma nga kalaga nti bamunoonya era okuva akatambi ako lekaafuluma Mike n'atandika okubeera ng'asula wange. Tumunoonyeza yonna ku poliisi tugenze wonna yo twandisuubidde nti yandibadde Mpalanyi Maaka abuze. Twatuuse n'emulago nga taliiyo ne tugendako ebuwambo eddwaliro erituli okumpi Maaka taliiyo ne tugenda e Kasangati Maaka taliiyo so tetutegeera ki ekituufu. Sipiika wa municipal y'e Nansana Hamza Kasozi agamba nti bakuba ebifaananyi nga bagenda kubitimba mutala ku mutala okunoonya munnaabwe. Oluvannyuma lw'okugenda ku poliisi n'ogenda mu malwaliro gonna nga Maaka Mpalanyi kye tumulaba tusazeewo okubeera nga tukubisa ebipande bino tugende nga tubitimba mu constituency yonna oba oli awo tunaategeera omuntu waffe wa gye yalaze oba nga waliwo omuntu yenna yalabyeko nga batwala omwami ono. Kasozi agamba nti embeera y'okuwamba abantu mu kitundu kyabwe etadde abakulembeze ku bunkenke kubanga tebamanyi nabo kye bayinza kuzzaako. Kwabadde emabegakaawo bakamala okuwamba Bakinobe Bashata ne bamala ne babawandula naye ne bagamba nti bamunoonya era bagenda kubeera nga bamukwata ssaawa yonna nga bamaze okuvaayo eyo gye baali babawambidde. Ekyo nno kitulowoozesa nti omwana ono yawambiddwa abantu abo bennyini abaali batwala Bakinobe. Bwe tukoledde eggulire lino nga poliisi tennabaako kyeyogera ku nsonga eno newankubadde nga tugezezzaako kugituukirira. Richard Mwanje, BBS Terefayina, agesigika. Oti wabadde webbugumu mu Parliament olwaleero nga ababaka. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okuba ng'otuuliza gwe omukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako omukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe omukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Rwanda, Kenya, Nalekani, Menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga
ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jjangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo, mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel. Enamba y'essimu gye mbateeredde awo eya noti 726 noti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaza ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa, gwogenda ottiikinga, gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV, mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.